Okay. Twistalk YouTube channel kwoli mugamba mutya mwenna abeekumira ku mukutu. Babuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Olunaku olwaleero nzize okuba nti ate mbaako obubaka obw'amakulu oba obw'amaanyi bwe ndeese okuba nti ate mbatuusaako. Waliwo story gye ndabyeko kaawo. Njagala okwebaza muganda wange Ssegawa Mulishidi okuba nti ate information eno gisharinga n'abantu wabula nange nsazeewo okuba nti ate nzize ngisharingeko ko nammwe nga njagala obubaka buno bwe mbadde mu kaseera kano mubwewulirireko mmwe bennyini oba okitegedde. So saagala mufikire mwenna abasuubira okuba nti ate mulina engendo ze mugenda okuba nti mutambula naddala nga mutuukira ku kisaawe ky'Entebbe wali eri ekisaawe ky'Ennyonyi Entebbe. Abankuba kyeyo otambula olina gy'olaga buno obubaka bubwo tulakalira ate tutandike okuba nti tuwulira ebintu ebiyinza okutuyamba mu ngeri omu oba endala. Ndowooza kalutandikire wano eno naye ssaayo nnyo amatu genda maaso n'okuba nti okoona akapesa ka subscribe gwe wina tannaba ku subscribinga ate n'oluvannyuma tuyongereyo ne vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Kale katugende mu maaso. N'obulagajjavu ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe ate simanyi wekiva simanyi na buzibu bwe buva. Twagala tumanye emigugu gy'abaana bano eno giragawa era giteekebwawa. Okiwulira bulungi nnyo gwe wenna nkuba kyeyo oteekateeka okukomawo mu ggwanga erya Uganda. So omulama gwa vidiyo eno guli ku migugu egibula oba okitegedde. Waliwo emigugu egibula egy'abankuba kyeyo n'abatali bankuba kyeyo. Abantu bangi bava amawanga g'ebweru ne bajja eno mu ggwanga Uganda oba okitegedde, naye ate emigugu gyabwe ne gibulira ku kisaawe. So buno obubaka bwe weetaaga okumanya gwe wenna omutambuze ali eyo oba okitegedde. Bino bikulu nnyo era osaanye oteekeyo nnyo amatu ng'obiwuliriza. Then katugende mu maaso ne vidiyo yaffe. Bakuwadde bbaaga 2 z'olina okukomawo nazo n'endala handibaaga ya kilo 7 gy'olina otambula nayo. Olina okuba omwegendereza ennyo kuba kati guno omuze gugenda gukula. Simanyi ani akiri mabega, simanyi buzibu ki buliwo. Omuntu n'atuuka ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe nga yatravolinze ne bbaaga ze 2. Bw'aba katugeze ava Kata oba ava Saudi bw'atuuka e Dubai nga bbaaga ze zikyaliwo. Bw'atuuka ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe aye ne bamugamba bbaaga ye esigadde Dubai. N'abeerawo n'alinda okumala essaawa 2 ng'anoonya bbaaga. N'amaliriza nga bbaaga tagifunye nga mumugyeko information eraga nti omuntu oyo abeera 40 wabula ate ne mumugamba agende 40 mujja mukubira essimu akomewo agobe ku bintu. No, mwetereeze mwechekinge. Omuntu yabuukinga n'alaga nti bagenda muwa package 2 buli emu ya kilo 23 ne handibaaga gy'atambula nayo kilo 7. Lwaki atuuka ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe bbaaga emu nga terabika ate bbaaga esingamu eby'omugaso nga yeetalabika? Abantu bano beetaaga okunnyonnyolwa nga baakatuuka. Omuntu omunnyonnyole bw'abanga ebintu mbutuufu yabireetera mu kkago omunnyonnyole so si sooka kwetooloola nadda wano nadda eri nadda wano nadda eri. Kyova olaba mbabuulira mwenna abatovulinga okudda mu ggwanga erya Uganda mutambule n'essende za covid test kubanga ogenda mala ebiseera oli awo emigugu gyo gy'oli mugalangatana nagyo owoza tolina ssende za covid bakugambe kati dda wali naawe dda wali emigugu gwo oyawukanye nagyo ogenda gunoonya nga togulaba ogenda kunenyaani. So mubeere bagezi nnyo mubeere beegendereza bannange. Omuntu takuwadde n'agamba nti no bw'okomawo nga tolina ssente za covid ku kisaawe n'otuula n'obakaabirira bajja mmaliriza bakuleko oyitewo. Ebyo tebabawabya. Ogenda kujja bakebere emigugu gyo bamalirize ogikebera bagambe kati genda ku covid test bakebere oba olina obulwadde oba tolina. Ogambe sijja genda siyina ssente. Mwattu tekitegeeza oba tolina ssente ti emigugu gyo gigenda bbeera eri wabbali naawe ng'oli wano woogirabira. Tayimu gy'onaamala okwetoolola nti odda eno dda eri ogenda gunoonya nga togulaba.
ogenda kugunoonya nga togulaba obuuza omuntu omukyamu omubuuza omugaba nawe omugugu gwange sigulaba ebintu bw'oba obisindise mu ggwanga erya Uganda kimanyikiddwa osobola okuba nga otravolinga n'obisooka okutuuka ng'olina kukima bikime oba ssekyo ne bikusooka okutuuka naye bw'obanga obuukinze at the same time ebiseera ebisinga gwabisooka okutuuka nga be tebinnatuuka ekyo kitegeerekeka naye gwe wenna ng'oli mu kutravolinga ng'olina tambula n'ensawo zo n'emigugu gyo olina kubeera mwegendereza ate olina okuba omukalukalu bw'obanga walinnya ennyonyi ng'ova mu ggwanga erya Uganda omanyi procedures toli mupya nnyo ku nnyonyi beera careful wagenda olina baaga yo ey'oku mugongo okomyewo olina baaga 2 n'ey'omu ngalo beera mwegendereza nammwe abali ku kisaawe abali awo munda abantu bano muyigo bannyonnyola wabanga waliwo obumulumulu obutategeerekeka nabwo tusooke tubukiriyalinge abaana bagenda tutandika okuvayo ku social media nga bagamba nga baaga zaabwe ezaabulira ku kisaawe so mwenna mukimanye nti ekisinga oleeta buno obuzibu kwe kutuuka gwe n'olaga nti no tolina sente za covid nodda eno bbali n'emigugu gyo ne gidda eri bbali okifuna bulungi nnyo kati bw'obanga oli munda nga bakukebera covid n'ebirala omuntu wabanga asobola okujja n'akubuzaabuza n'agamba jangu nkuyiseewo golooza oyo omuntu aba avuddewa ayagala okuyisa mu bumenyi bw'amateeka kitegeeza oyo omuntu ayagala okuyisa mu bumenyi bw'amateeka ate era asobola okubako ne beyeekubana nabo still ne bakutwalako ebibyo so baaga nnyingi abaana zibabuzeeko kubanga omuntu okurisivinga baaga ye alina okubeera ne details n'amanya nti baaga yange ya kiro bwe ziti nagisindika bwe nti era balina okunkubira ng'etuuse naye omuntu atambudde ne baaga ye talina detail n'emu omugambo otya nti baaga ye esigaddeyo e Dubai omugambo otya mu baaga yalabika agyerabiddeyo nedda awo mutereezeemu kambatereyo embozi y'omukyalo ono naye baaga ye yabula nammwe abakomawo mwegendereza owedda kamasiki tokajjako lwaki so emboozi eyo nga bwe mugiwulidde ensonga bwetyo bweri bwe bityo bwe biri so mwenna abalina emigugu abeeteeseteese okutambula nga bw'owulidde sina kye ŋŋenda kuddamu kubanga akuddira mu mboozi tagiwoomya mubeere beegendereza nnyo oba okitegedde emigugu gy'abantu gibulira ku kisaawe naye ebiseera ebisinga bwe baba olagajjavu bwammwe abatambula ab'okukisaawe baba n'abantu bangi ab'okukolako oba okitegedde bakugambye nti bwebaka oli mutambuze ng'ozze ku kisaawe Entebbe tambula n'essente za covid nti oleme kumenyeka na migugu ng'otambula odda eno odda eri onoonya kukwatirako tomulaba ebiseera ebisinga abantu ababeera ku kisaawe muba n'emigugu mingi egisukka mugumu naye ate nga oli omu ku kisaawe ekiyinza okuleeta omugugu gwo okuba nti ate gubulira ku kisaawe ate n'okubira bwereere omulanga so tusanye okuba nti ali tubeera bwegendereza ŋŋenda kukoma wano eno naye ng'obubaka ndowooza bwo mubutegeredde ddala siina kye ŋŋenda kwongerako buli kimu mukitegedde genda maaso n'okuba nti onyiga kapesa ka subscribe I give credit Mr. Segawa webali nnyo kuba nti information eno ogisharinze n'abantu era bagitegedde video nungi nnyo kino nkikoze okuba nti mbadde njagala mwewulireko ku bino ebigambo eri abo abatuukidde ddala ku ground ne basobola okuba nti ate bajjawo information eyo ne bagikuwa information eba sinkwate musi bigambo nti bya mbumbu oba okitegedde so tugende maaso n'okuba nti tubeera abeegendereza ennyo ekibba migugu ku kisaawe ate kwegamba kyamaanyi so Tristalk YouTube channel kwoli Tris ge mannya musubscribinge mubeere bulungi mweraba